banna kisenge ntana ya Kafeero yo gyolaba be bateekamu effort ne sente ezimu okugizimba ne bakyalabe abamu bisirikiro yali mukono gwa maanyi nnyo kunoonya sente waliwo omukyala tumuyita Mama Jowani erinnya lye ndidde no lyerabira n'abalala bonna wekansanga n'abalala bannamata bonna bajjanga bateekangamu nnyo ki amaanyi kati nga tugamba nti ekigendera kyaffe naffe twayagala dda ekintu kino tukifuule ekijjukizo naye enjawukana eziri mu famire nezikitulemesa netusalawo ffe kugendangayo netulaba ku munnaffe netusiimuula netwera netukola ki lwetusobodde okuteekawo emisa netugiteekawo lwetutasobodde netwesabira netuvayo netukola ki nemudde Kampala kubanga abantu bangi balumirwa Kafeero kati watuukako mu ntaana ya Kafeero mulimu tiles wansi mwalimu sementi okusooka omukyala yateekamu tiles ekyo omukyala Fatuma abeera London omukyalo yo bentinde yo naye alina oluganda katwali tuba abakazaako bajjajja family yatu bayita bajjajja alina oluganda ku ndagire nabitaka ye yajja kuno nagamba nteeka okutuuka ewa Kafeero okutuuka wese meeting nga mogose nteeka okuteekamu ki tiles era bwe yali tannaddayo London n'azigula ne tufuna omuzimbi n'azisibamu ne tujja sementi n'avaamu omukyalo yo n'agamba Mandevu awo ekirala kyonna ekisoboka okukolebwa onkoonangako netukola ki netubaako ngeri tugattagatta naye olw'entalo onagamba netutandika okwesika naffe netwesika of course naffe twesika nga bannakisenge nesugera gendayengayo ffekka naye nga waliwo gurupu y'emukono waliwo neerugazi eyo abo mwami Bwire abakulembera ali abo bavuga special nga bwe tujja bajja era nga nabo baleeta ekiteeso ekyo tubeeko kye tukola naye abaana abo batunda ennyumba eyo ngamba ennyumba egenze tekyadda nembaga naye mumanyi nti ekintu ky'omufu naye bw'omuwaako ofunamu emikisa ne bw'otomuwaako kiyinza okugaana mwanditodde ku ssente ezo waakiri muddabiriza akayumba kali akali ku bijja kaleme kugwa kubanga bwe tugendayo okukolawo emikolo enkuba bwejja mwetwekola ki kati kagwa olubajjo lwayiika kati kayiika n'okuyiika so nga luli gali mabaati nga gegalaga yegaba embuse nga twagalera kasigale mu nkula yaako niyo osubuluka kuba plasita n'okasiga rangi biki nekasigala nga bwe kali kinyumba ya princess kale mbalamusiza nnyo bannyabo ne bassebo bannayuganda bannange yonna gye musinzira okuba naffe yeno extra digest mugoba nsonga mwebala okutwagala mwebala okutugoberera ku YouTube ku Facebook na yonna obutambi gye bubasanga ne mubwekkaanya kya ttendo era kya muwendo bye mutubuulira obuwabuzi bwammwe tubulaba ate nammwe abakkiriza nti tutambula tugenda maaso era nammwe tubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala tuli wano olunaku olwaliro mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala tulina omusajja ow'amaanyi gwe tugenda okwogera naye ebigambo era mmanyi nti we tunaaviira wano tujja kuba tutegedde nga tufunyeeko bye tutegeera twogera ku mugenzi omusajja enkwatangabo maanyi ga njegere the golden boy of Africa Prince Job Paul Kafeero tuline Bruno Serunkuuma kino kyoyagala kyomuyite Kampala tumuyita Mandevu mwana yeddira ndiga abamuyonsa banjovu mutabani wange gwe tudde naye olwaleero sebo tusanyusa okulaba amanya agamazeeyo tegawedde eryantambaza olyerabidde yakafumbo olyerabidde kunaga muntu kuliko ne kataata kinowe Bruno ntamalala amala tujja galeka amalala gali ku birala nange nsanyusa okusinkana sebo bitambula bitya Mandevu tutetenkanya abatulaba ono ye Mandevu gwe mwalabanga gwe mwawuliranga nga Kafeero ayogera
era Kafeero ekibuga ne bwe ekibuga kyali kimutamye n'agamba Mandevu ngenze kanzire bukunja nga biganye yali agamba ono n'olwekyo nze mu bantu bemmanyi benzize mpulira ne benzize ndaba Mandevu ye mukwano gwa Kafeero abamu yakolanga nabo omanyi osobola okuba ne mukwano gwo nga mugatta omulimo era muba mumanyi ebyemirimu noba ne mukwano gwo nga mugatta abakyala era muba munyumya ebyabakyala kati mu mbeera yonna kati ate noba ne mukwano gwo ow'ensonga nga lwebisobye mu bakyala lwebisobye mu kunywa lwebisobye mu mirimo lwebisobye mu ki nga gyogwotuukirako kati aba ne busaako buli bonna obutabitabi ye Mandevu eri Kafeero njogera mmanyi sirimba bwekyali kuba kyenjogera kirinako obujulizi bwekyali ssebo webala okukkiriza okwogerako naffe ensi ekunoonyeza Mandevu era wetwayogedde wange nti ng'ojja nkola interview esoose mu kamera ate yesembayo nali nazikoowa bankozesezza nnyingi ekyali kyantamya nti omuntu kyoyogedde omu sikyatwala oba ate kyoyogedde mu kifo kitwala nga bw'okyogedde olwokuba yajja nga alina ekigendererwa kyekirala kyoyogeddemu olumu nga ensobi entono ate kyazimbulukusa kyekyo ekyali kyangoba mu kamera ebirala biri byonna abyerabira n'atwala kino olw'ebigendererwa ye byeyazze nabyo gy'oli ate gwe ng'obeera tokola ki tobimanyi oddamu bikubuuziddwa ebigendererwa byaffe birungi ssebo katusabe bibeere birungi twogera ku musajja Kafeero yes emyaka gitambudde ng'afudde ng'awummudde tetwolekera 17 kati nga 17 Mei tujja kweze 17 Kafeero tetumulaba tujja kusukka 17 Mei kigenda kwera 17 nga 17 Mei naye twetaaga Kafeero gwenge yamanya Kafeero endya n'ensula n'ensiiba obuvuno obuddo twasobola okunnyonnyola Kafeero naye nga tetunagenda wa Kafeero ekijjo gitambula gitya nze jange sijaga nti mirungi sijaga nti mibi kubanga ndowooza buli muntu mu Kampala kati bwakola ki bwabeerawo embeera gye twabeerangamu olwaleero si gye tukola ki si gye tulimu go ge mazima yakyukamu nfuna mbi naye tubeerawo ate ffe abamu twebaza Mukama nti kati obutafaananako nga mmwe wembalaba mwenna muli bato nze sikyalina nnyo baana bato basoma kwegamba bw'okula ate olumu ebyetaago bikola ki bikendeera nobanga n'akatono k'ofuna kakuyamba okukola ki okubeerawo n'okukkiriza nti kati kino Mukama kyaleese buli lwogezaako okuwalirira ekisusse ate okola by'otandisanidde kukola ki ogwa mu nsubi so kati nakkiriza embeera gye ndimu ndya nnyo ntambula amalevu wagakendeera ebirevu bino byalina emirimu gye byali bikola bwe jaggwa nabyo ne bikola ne bikende tetulwawo naffe e Kampala batuyite ba Mandevu agamwe mugakendeeza owayi ekyo kiba kitone nze n'abakulu bange bansinga okuba n'ebirivu naye era tebabayita Mandevu kagamba buli kintu kijja n'ensonga yakyo musisinkana ddi ne Kafeero wa otya nsooka okulaba Kafeero mu myaka gy'ekyenda eyo ku Bristol Bar walingawo hall bagitanga Bristol Hall bajjawo okukola show basudde Kafeero ne mulaba yansanga back stage nanyini Bristol yali mu koddomye wange so nabanga n'omukisa ogugenda emmanju eyo kati ekyantwalayo nali ngenze nga naye olina oluyimba lwenjagala ennyo lw'otayimbye nambuza luyimba kino ndumugamba nakati musho y'ekiro onoobaamu ne mugamba sijja kubaamu nja kuba ngenda kunywa mwenge gwange nti twandirukubye naŋŋamba nga sijja kusobola naye kandabe bwe twatuula awo nali ne mukwano gwange ebiseera byali Sergeant Luyambi Sande
netutuulamu netuga tuddemu mu y'ekiro nemuteeseganya tutumira nti oluyimba lwetwamusabye tukomyewo gira kona netuddayo mu show y'ekiro oluyimba lwaffe olwamala olukuba netuddayo emmanju kati netumira gye tumwebaza olw'oluyimba lwetwamusabye nakkiriza olukola ate nga twabadde ku puroguramu ye awo netutandika okumanyagana mpola tudda mutandika okusinkana nga ku Pride kati ate omuntu yasinga otugatta ennyo yali Ndawula Ali nga tannafuukawo nalebo kati tugenda okusinkana nga Ndawula Ali mukwano gwaffe ate nga naye nga naye mukwano gwe netwongera okukola ki enkwatagana yeyongera kati enkwatagana bwe yeeyongera ne tugamba naye okusinga twasinkana nga kunywa mwenge omwenge guno gwe tunywa nonywa nogenda nofuuyisa nonywa nogenda nofuuyisa gutugasa nomwana we bakanga ova naye kuggwako twandyekozemu omulimu ogusingako okusinkana nga obusinkanye kuki ku mwenge olwo nga munywera wa twekolemu ekibiina bbaala nyingi mwatambulanga twatambula bayita zavugiddewa twatambulanga naye twabeeranga nnyo ku Pride twabeeranga ku Bristol yalina akabaala ke wali Makindi yatulanga ennyo omwami bamuyita Musi yali mukwano gwe nnyo oba bagita Prayer Palace waliwo kanisa lyawonga ku police Prayer Palace nodda munda bwoti emabega wa hole eyo kati ndooza yagwa waliwo Paul awo sikyagiwulira bagiyitangani awo saidi awo netugamba twekolemu ekintu ekyongera okutugatta waliwo ne bannaffe abalala ne tusalawo tutandikewo ekibiina nga social club kati ne tutuula Mengo already twalina edduuka lyaffe Mengo nga tulikozesanga ofiisi zaffe nga tuvudde ku mirimu emirala gye twalinga tukola kati egyaffe privately nga wetugikolera ne tusisinkana awo ne tuteesa ne tutuula kama katandika ekibiina ne tukola amateeka nga bumanyi ebitambuza bijja kubeera bwetuti ekibiina nga kyaki kati ekibiina ekyo okusinga twakitandikira ku basis ya munno mukabi then we twatuka kulinnya lokawe twali tuteesa office emiryango dduuka then ngemanji wali ekisenge twali mu kisenge tuleeta amanya tuliyite kino omugenzi yennyini yaleeta erinnya eryo lye twakituuma naga naye engeri gye tutudde mu kisenge ekijjanga tujjukiza nnyo gamba nti we twali mu kisenge twagamba bwe tuti nti ekibiina tukituume mu kisenge social club ne tusooka tukituuma mu kisenge social club kati ekibiina ekyo mwalimu nze Kinobe Mandevu Kafeero Luyambi Sande Mwami Kyega Dr. Diana Musoke Haji Murubi Abasi Leta Ndawula Ali ya joininga mainly twatandika abantu mwenda abamu sibajjukira nenja bajjukira wekitayi kati Dr. Diana natugamba waliwo emisososo egibeera mu kuligestalinga ekintu nagita social club bayinza bakamba kino naye it's better tukituume mu Kisenge Foundation Group ne tukituuma mu Kisenge Foundation Group kati bwe twakituuma mu Kisenge Foundation Group kyayongera okwongera otugatta kyayongera okwongera otugatta obumu ne bweyongera buli omu n'amanya munne ne buli omu neyeyabiza munne kubanga twalinanga okusinkana buli lwakuna twalinanga okukyalagana buli omu okumanya munne gy'asula so obumu ne bweyongera mwakitambuza mutya kusoomozebwa ki kwe mwafunamu awo nga mutambuza mu butuufu okusooka tetwasooka kufuna kusoomozebwa kubanga nga bwe twalimu ffenna twali tukwatagana bulungi nga okusoomozebwa twakufuna eno nga kimaze okukula eno nga abantu beeyongedde enamba nga yeeyongedde twatandika okufuna okukola ki nti abamu tebamanyi basis kwe mwatandikira kintu ajja nga alowooza kirala naye olwokuba byemukola bimusanyusa n'ayingira naye nga naye alowooza ki kirala naye nga maine tetwafuna nnyo okusoomozebwa era Jumulu bya baso yasooka okubeera omwoge wa ssentebe waffe Kafeero ye muwandiisi w'ekibiina yasooka yali secretary general waffe yasooka
ne tutambula mutambula mukoze foundation mu kisenge foundation mugitadde Mengo abamanye Mengo bwoyimirira Kulinda's boutique okuliraana ndoza kati amafuta bagata Rubies yes kati gobotula opposite wote entebe zikyaliwo waliwo entebe waliwo wolodingi aboche ebyuma ekizimbe ekiddake kati mulimu engatto ensawo z'abaana awo office wali ekisenge nakati era office zaffe nakati ekisenge kikyaliyo mukyatuulayo bameka tuli kati tulinga 17 oba kubanga twakafiirwamu abantu babiri principal Job Kafeero ne secretary yamudira mbegere bali mu ndawamita mukyala Prosi na Matovu naye akafando zo myaka nge 3 emabega abasigadde tukyaliwo abamu bavaamu kati ngaji mu lubya basa abadde mu America n'agenda ke Bwarabu ndeta kyaliwo ndawula ali bwe yayingira ebyobufuzi nga tukyalina nnyo budde naye kubanga ate nga tetwagala batuyingirire nti ate ekibiina kya byabufuzi biki naye naera ke bali tusinkana businkanye bebite nenga basigadde mukyaliwo mu bantu bonna boyogedde bwe mwali mu foundation yammwe gwe ne Kafeero mwafuna enkwatagana ey'enjawulo kituufu nsobola ogaa nti okusinga we yagifuna n'abalala oba naawe wagifuna n'abalala nti we mwatuulaawo 10 oba 3 mu emitwe gyammwe ebiri ne mukwatagana nnyo kyanjawulo kyekyaliwo gwe kyanjawulo kyolaba mu Kafeero nogaa nti ono asuka ku mukwano gwange bwe tunywa ekyenjawulo kyenyinza okulowooza mutuufu ekyo nange kyantwalira obudde kirowoozo kikkira naye nga ekisooka empisa kubanga musobola okwera nga muli ba mukwano naye nga mulina empisa ezitakwatagana ekyasookera ddala Kafeero baali bamuzaala Kyaggwe Bukunja nga nange nva Kyaggwe Bukoba Kyaggwe Bukunja omanyi abantu bamwawula nnyo bw'otuuka emukono Kyaggwe wasaidye n'abasinga bamuyita Bukunja right bw'odda ku Kyaggwe olw'Ebugerere abasinga yewe Bukoba oyo bayita Bukoba kati nze ndi Bukoba Kasawo so kati ako ne katusoka katugattamu ffenna tuli baawa ffenna muli baawa mu Kyaggwe ekyokubiri nasanga omuntu eyali alina empisa nze nali nagambibwa kitango oba nze bwe namala senior 4 taata wange yangamba omuntu bw'omala senior 4 oba ofuuse muntu mukulu ng'ogenda ku haya oba ogenze mu nsi tie kati naawe ogenda mu nsi naye be nobody before anybody you will become somebody. Be nobody before anybody you will become somebody. Mu Luganda olwango ganti beera mwetowaze eri buli muntu ojja kufuuka omuntu nenkikwata nnyo era bate bw'oba omumanyi nze ndi wansi buli muntu kyeyeewuunya era senga nali nasalawo kwegulumiza senga ntambulira mubire nensanga Kafeero nga yali yeeyisa bw'atyo era abantu bangi beebuuza in fact Mayinja yambuuzaako Kafeero ng'afudde twali ku National Theatre nangamba naye Mandevu obadde mukwano gwa Kafeero kyekifudde Kafeero w'amaanyi bw'ati kubanga abantu abasinga amaanyi ge baagalabira ne mugamba Kafeero has been a nobody before anybody nga buli muntu amuyita ssebo wadde nga mulamu yali tagala munyooma yenga naye nga yakuwa ekitiibwa obula ate goba omuyisaamu amaaso nga kimuyisa bubi naye nga ye buli muntu amuwaaki ekitiibwa ekimugwanidde nze kakasa nti emyaka gye namala bulamu ne Kafeero nga gisoba mu 10 sikugamba nti ndooza twanyirako okugulana empiriyo omulundi gumu ate nze namutwalayo nina brother wange yali avudde Bungereza ng'ayagala kunsisinkana ng'ali ku Grand Imperial n'ogera ne munywanyi wo ku Lusegere ne tugendako ku Mosakoti omulundi gumu era nga tugenze kusinkana brother wange oyo
Michael Kinobe. So Kafeero yali muntu ow'abantu abawansi nga ye obulamu bwe bantu abaki abawansi era nga teyeegulumiza. Kafeero yalina ensonyi nnyingi nnyo era kyendoza nti kiyinza okuba kyekyamuleetera okubeera nti yali akozesa nnyo omwenge. Mu butonde bwe yali wansonyi. Mu butonde bwe yali wansonyi. Ngera muba mutambula naye ku bigere. Nzijukira lumu twali ewakisekaawo emmotoka yali emukubi. Twali tulagawa. Tunaje twali twambuke ewaggulu. Tuyite ewakisekaawo. Kati musange wansanga wa. Najja. Kati antuuka ava mu mmotoka be yali nabo nga tetugenda genda nabo we tulaga. Katono mmotoka zimukube. Kubanga nga yayagala kudduka budduse kuba lisale nga kwegamba ati abantu. Kafeero yali wansonyi nnyo. Oba kajjamu kano nti yali serebu oyo atambula. Serebu. Nakyo naye we nalabira Kafeero yali tanabeera serebu w'amaanyi. Yali serebu naye nga si waki nga si w'amaanyi. Nga tannatuuka nnyo. Naye mu butonde bwe yalina ki? Ensonyi. Si kuyita mu bantu bokka. Nti kati na wano we tutudde ng'olina by'ombuuza. Kafeero yali asobola oluusi okulema obiddamu. Kati nga ye ebintu bye bya mpola mpola. Yalina ensonyi kimu. Yali mwetowaze nnyo kimu. Kyakubiri yali tayagala muyisaamu maaso nga tayagala muntu amunyooma. Nga yagala omutwale nga ye bwakola ki? Nga bwakutwala. Era ye yali nga n'okulwana asobola okulwana. Ng'omuyisizaamu amaaso. Nzijukira lumu twalina show yali ategeka ejjinja mu Kakindu Stadium. Kati nga bamuyise ku radio bino ebyokulanga agenda akakasa abantu. Okakasa nti omuyimbi atuuse. Onojja ne tugendayo ku radio bagiyita Nabbasa. NBS ne tugenda. Tutuuka bayitawo Najjembe. Ovena mawojolo naye nga tonnayingira mabira. Waliwo abasembayo batundawo emicomo. Najjembe. Ne tuyimirira tukole ki? Mulye kacomo. Tulye kacomo. Era twalinze afande Sande oyo mwami Malijjo ne Kafeero. Bwe twayimirira ogula oba omusajja yajja ku mmotoka bajja n'ennyama ali kibishe. Twakabali kati nagamba wayo. Ndeka byenjagala mmenye biki sijukira musajja oba kye yamuddamu kino yamugamba omutami boyogera kibiki. Ay Kafeero omwezi ne kumwamuka emisindo kwata omusajja naye yatuyamba kati alala bagenda okujja ku motoka kwa tukajitwala yali ya Sunday nga erimu uniform basembera we bati we bala ba uniform abasinga ne bakola withdraw ne bakola ki ne bavaawo Kafeero tumukwala tumuzza muki motoka ne tukola ki ne tugenda. Era nola twali awo ku wino twali tulina pate je twali tugenda kewe ekisenge buli mwaka twabangayo ne pate y'okukola ki tuyimiridde nga bomanyi jamu yaberanga ku wina tuveeri we tuti ku container village tujja motoka eyimiridde tutambula mpola omusajja n'abeera namusikako necklace yali ya bbeeyi bambi bano banyugunya be Kampala n'agimusikako kwa yabuuka mu mmotoka abakidde omusajja beesise naye ababbi baabo bamanyi kati atandise okulwana nabo kati Sunday yali avuga Sunday n'abuuka mmotoka yasigala mu luguudo wakati nze nali ntudde mabega nze nembukamu nenzira kuki ku steering era okukakana ng'omusajja bamukutte yogayiga tumututte kodi Kampala nogenda okutuuka kodi Kampala yana Uganda kubanga waliwo omukyalo omusirikale saakwata mannya ge nezaagawo yamubuuza ko yamuyita Simon Obani ate era bakuziza no lero ngenda kutwala keruzira which means yali wa bulijjo asitukagenda kyewunya ngamba yi namubbi wabo bamumanyi wabo so kaikamu kubanyiza okujera bulaga nti Kafeero yali tayagala munyoma yali tayagala muyisaamu maaso era yali yatendekebwako
muchaka yamukola yes naye bino kungufu mubita biki ebyo kungufu kalati ebyo muyimbi kyo mulala gwe nali ni chance nabego yonendoza yabikolako yabitendekebwako yali yayigamu olukalati olwo ndoze lalo abutagala munyoma kubanga engeri yali mutono naye yalinamu kumanyi yalinamu amanyi ge ng'omuntu agobulya mmere yalinamu amanyi gate olwokuba nti enkula Kafeero gye yali yakuliramu abannaddiini abakatoliki jjukira bw'oba wali obaddeko mu bantu abo bayigiriza nnyo emirimu n'empisa kati yali amanyi nnyo emirimu kati omuntu yakulirako mu kyalo kyolaga nti amalinaaki maanyi kubanga kulima akumanyi buli kimu ng'asobola okukikola ki asobola obutaba n'amaanyi galwanyisa mu bibiki naye ng'alina amaanyi kati awo ekyo twavudde ku ki ekyatugatta empisa nze zasinga okukola ki okungatta naye ng'ojja ali akakyagwe nga bona birajja amasaza bwe gitugatta n'ofuna omukwano olw'omuntu ng'ogyeko akeekyagwe nasanga Kafeero ng'empisa z'alina nange nga naawe z'olina zeefaanaanyiriza ekirala ndowooza oba nkiyite buntu bulamu naye obuntu bulamu nabwo bubeeramu ku mpisa kati weesanga tetwandiyongedde kuba ba mukwano naye Kafeero yalina abantu abaamulabanga oba nga baserebwa basinga bwe babeera oba bwe mubeeramu abantu abo basuubira okuba nti balina ssente kati nasanga nga Kafeero yalina emikwano mingi gye yalinanga naye ng'emikwano egyo gwa ssente teguliimu buntu bulamu omuyimbi yayimbye tuzinywe nga beebo kati nze lumu Kafeero nalina emmotoka yange Corona yali 241 UDC n'aginsaba yali alina gy'alaga nga tayagala agendera mu mmotoka ye nangamba agenda neyange nemugamba nja kulinnya ki taxi kasitafu makya nja kukomawo twasingana ku Friday awo n'agitwala olunaku ne lukya mirundi esinga nze njazuka omuntu mmotoka saagala mupapya ayinza okukola ensobi bukya mmotoka segiramu saafaayo nenya nenkomawo ne luziba era saakola ki n'osirika kati ku lunaku olwokubiri enkeera nga naye tomuwuliza nga simuwuliza Sande nankubira essimu nangamba Mandevu wange ate Kafeero mmotoka teyagimazeewo nemugamba kati ye yakubira Sande essimu ye yatya okungamba nti mmotoka yange agikubye ekigo nekola ki nesaanawo kati yalina Pajero gye yali yakagula nga yagikubako mu Nakati wali enabbingo kati akubira Sande ye yalowooza nti ate era Pajero gyazzeemu kuba ki ekigo Sande nakubira kumbe kulimo gugundiyo kolonayo era yamukulaga nti madenzi abawusala amagezi onoonye Mandevu mmotoka tugenda tulabe wetugijjayo kati kubanga oli musirikale ajja kuyambako poliisi obutatawaanya nnyo nze ndi makanika Sande ye n'amanya nti Pajero gyako konze mmotoka ki nti yagikubye ekigo simanyi eri Gomba nenkwata essimu nemukubira nangamba Mandevu nsaba kunsonyiwa naye natidde okugamba konze kiki motoka yaweddewo konze eriruddawo bayitayo kalagiki egombe eyo saidi nemugamba tofaayo wawonye nenziramu nenkubira sa nemugamba kimanyi nomotoka yange yaweddewo nangamba kiki nambuuza wagimuwadde yatuuse ddi eyo nemugamba nagimuwa luli nemugamba temuli yalumiziddwa kubanga nze kyasinga okunkwatako serebu awo yali atekedde ddala okufuka serebu nti mmotoka yange eba mutta ebyogerwa biba bingi oba yamusaddaase oba ebyogerwa biba bingi oli mmotoka ayinza okuba alina byagiteekamu wolololo so nemugamba oba wawonye that's all nga tugenda Gomba nga tujjayo mmotoka funa makanika wange wano Robert nga tugisika nga tugireeta wano obusungu bwe yali ansuubiramu siwe yafuna. Siwe yakola ki? Siwe yafuna. 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 Siwe yafuna.
era kingamba oluvannyuma kuba twagera tugiteekaawo nga yaggwawo ne tutetenkanya twatetenkanya ebirala kati akingamba oluvannyuma lumu waliwo ssekukulu eyaliwo nze ssekukulu siva waka ankubira essimu aŋŋamba nkwegayiridde jangu nina kyenkugamba omugamba mpulire ssekukulu siva nanga nkwegayiridde nnyo nkwate emmotoka nenvuga olwo nga maze okudda ekajjansa erweza natuuka erweza nasanga asimbudde kubanga yali najja agenda okukola ate nga wala nensangawo Kathy omwana w'omuzungu ngamba Mandevu obedda muno aliwa nakulinze biki nti naye ampadde ebintu bino mbikuwe nga waliwo ecupa yawo oba mwenge muzungu bagwita batagwali gunene nnyo nga gulinga ekibokisi kino ne baasa yalimu emitwalo 2 mugamba Paulo nga neyanziza biki ne mukumpita ngamba alina ekizibu kwa yamanya sijja genda nanimba nti alina ekizibu nanza nganya ne mukubira essimu nanga Mandevu nkubulire nti bulijjo sikigamba nga lwaki nkwesiga naye olina ekintu kyewakola nemugamba kiki nangamba motoka lwe yagwa nali mmanyi tetukyaddamu kubuuzaganya tewandaga omutima naye wandaga omutima motoka yagwa ate nga sirina sente zigizaawo biseera ebyo nti nalinawo ku sente eziwera naye saalabako nalunaku lwomulonda aze obakulira nti wagambye gundi nti ki Kafeero yasudde emmotoka yange era byasigala kunze nesande kale bannakisenge bo bakitegeera ne bakyala bakujjako yalimu n'omukyala bamutanga Choice oba Grace Mukanga n'omuvubuka omulala nemugamba era ne bana badde nga nze ndi mu motoka yandikoze eki yali gudde ebyo byansi so na kwololambulira nti waliwo omwami nali mumanyi sobola mwogera mannya lumu yamwazika kaddudu n'akatomeze namasubaawo manyi byabeerangako singa obungi n'akatomeza nekonooneka netekaggwawo tekagwawo ngaeyange bwe yaggwawo era n'agenda neyekweka mu kalwaliro kali bakayita busaabala eyo abantu ne bamunoonya nga tebamulaba nze nagendayo nga ntibabuuza Kafeero yafiirire mu accident biki netugendayo nemulaba nangamba emmotoka eyo giraba nti nanyiniyo yanguze emmotoka ndala naye nga mukwano gwe baali bakolagana mu bino ebya music siga nti yaba yagipangisiza yali bakolagana bulijjo nga munne ddala nga nona asobola okweyazika eyo mbeere naye yamuguza mpya era kolo nangamba ekyama ekyo nangamba emmotoka eyo byatubene bweti nti byaliwo ebiti ne bwebiti namba okay nza bino byansi saazaalibwa na mmotoka ate newe nandibadde nze nga ndimwera yandikoze nga Katonda yasala era olweneegera yandigudde so ebintu incidents bwezito zayongedde tukola ki okubagatta ekyokusatu yali mmizi Kafeero yali ayagala nnyo omuntu ow'emmizi nnyo nti bwona omanya ekintu nti bwe nkigamba Mandevu mba ntadde mu seefu nga kuliko nekufulu kati kubanga nze sasooka kwewanya ng'ogyeko ebyomukwano guno gw'omwenge gwembagambye n'ekibiina naye nze nga sikola ki nga tewewa nnyo bantu nga seewa nnyo bantu kiri awo mukwano gwange w'amaanyi yali nga sande bwe yamanye ekyanya kati ate Kafeero ye ndooza abantu yali nabyo ebiseera yabasinga nga bino byengenzo njogerako nga abasinga tebabirina nnyo ekyo nekyongera otugala ki okutugatta era nze Kafeero wano nga alwadde yagenda era ndani awo emyezi 6 naye mu bulwadde bumutawaanya ate n'embeera y'obudde yaliyo kiri kyengambye ekyensonyi yalina abakyala n'abaana naye nga tumanyiiko batono ddala bisirikirwa waliwo omukyala abeera Kansange tumuta Mama Joani Madiina Nasuna Mama Waswazi ndooza ne babirye azaala Nagawa n'Eddubi ng'abalala tetubakola ki tebamanyi era bonna yabambuulira London nganga nti kakati babanga oli awo kuba akasimu waliwo omukyala agenda okujja bwate ne bwati
tumulina munno omwana ye gundi ojja kunyamba mumpereyo sente weziti njaziweereza waliwo omukyala agenda okuza eyo period abasigadde mwenna bamanyira naye ng'ate nali mukwano gwe naye ng'abasinga yalina ensonyi nga bwe nkugambye nga n'omuntu asobola okwebuuza nti ku nsonyi za Kafeero ezo zonna abakyala yabafunanga atya baserebu tebabula bakyala kubanga abaserebu abakyala oluusi be babeetuukiririra ate ezo emba nina ensonyi oyi ne wantuukirira kakati teri muzigo gwanakusaana obwanagusemedde kati ate olumu oba otaddemu nakana akafa abateekamu so yalina ensonyi n'emmizi kati noza buli omu alina qualities yalaba munne nezongera otugatta ffe ng'abaki ng'ababiri ng'oggyeko ekibiina nti nakyo kyakola ki kyaliwo Kafeero yali tayagala nnyo kulya teyali muntu ali awo avulubanira ennyo ebyokukola ki ebyokulya musobole okubeerawo tugende tunywe wali akacupa ka bbiya ne mutuuka ne bagamba balagirizeeyo olusannya lw'ennyama yaffe eno mutambuza ddembe kale ng'ajagala naye ng'ayinza okulyako obufu busatu n'alekera awo n'atumya akawaragi kakaganda yali ayagala nnyo waragi omuganda n'akola ki n'anywako infact emmere yali esinga omuwoomerano gya katogo ka muwogo n'ebijanjaalo n'amatooke ag'eminwe nga galimu ebyennyanja ebikalu ebyo namulabanga nnyo nga ebyo byo nga bwe bibaawo ng'alya ne mukomako mukome tulina okugenda mukulu ebyo byo ng'alya era ensonyi ezo zamuleetera okufiirwa ebintu bingi kale olumu n'obuntu bulamu naye nga zamuleetera okufiirwa ebintu biki bingi na bino bye mulaba bizeewo kati kankayana DNA ntuufu si ntuufu biki Kafeero alina abaana be yali ye nga ye baagala yali takakasa naye nga abalabirira kati mama w'abaana abo lumu n'amulopa mu kooti waggulu awo ku Buganda Road bwe yamulopa mu kooti ne bamuyita mu kooti era n'agenda nzukira ndoza wa Kibuuka oyo ne Senkubwa yaliko enzuka Kibuuka yaliko be bamweyimirira naye kati mu musango kuwumbawumba ne bamugamba nti bw'oba teweekakasa abaana bano mukyala gante baba buyambi bw'oba abaana bano mugende mukole DNA mukebeze omusaayi nti kale era bwe baava mu kooti najja nangamba Mandevu bangende tugende tukole ki tugole ku musaayi kubanga abaana abo mukyalo sente bazikimanga ni wange emirundi egisinga obungi ezirabirira abaki abaana school fees biki abasinga nti kale nebule namugamba nga Paulo tugende tukebeze omusaayi nangamba ne Mandevu bino byansi ate batulabirira gwotomanyiiko wadde oba bange oba si bange tujja balabirira kwegamba obuntu bulamu obwo n'ensonyi ate kati ensi ebulire ate ngende ku DNA ate manye nti si wange ate ebitegeera nekyayinza okufuna oluusi mulya omutima gumu nga si wo omulala nga naye wuwo kubanga wayitayo kati emitima gibeera ebiri so ekyo netutagenda ku DNA era bino byagawane nga nti kale Kafeero singa kulu yakkiriza nitu tukola DNA ne banga olwedde ebadde ekola ki ebadde weeri naye olw'ensonyi n'obuntu bulamu ate yalina nnyo n'ekisa Kafeero nga tagala kola muntu ali mu buzibu nga ne bw'aba takumanyi n'ojja n'omutukira mugamba nti nina ekizibu bwe kiti nga Kafeero akikolera bw'aba n'obusobozi obukikola ki waba n'obusobozi obukikola bwe yeesiganga omuntu nzijukira n'omukyala gwe yakolako plotis oludda lw'entebe eyo yafa tetugenze tantutte eyo naye agamba omukyalo naye tuguza plotis tujja gendayo nga n'omukazi akkiriza naye nga mugamba Paulo tujje tugende ku ploti tukole n'endagaano kwero si biki kubanga omukyala yajjanga n'akima ssente yakimanga ssente nga tewali buwandiike netuwandika kawo mukapapula leero atutteyo bweziti okugenda okera enkyanga akatabo oluusi yatuuka okufa
nga poloti eyo bwe baali ebulako sente nyinza ndi badde ndoza milioni nga 3 zetwali tusobola okusasula naye olwokuba tewaali buwandiike nga temumayina gyeri era omukyala nga Paulo afudde yajja nansangako emmenga awo ne tubyogera kana ekikulu Paulo biki ate ng'omulaba atande kati yeye muntu gwe yajjanga nga baga nti bateeya kwakwesize n'omuga ngenda kukola kino kiwedde njagala kunkolera show gindi nti sente maka nti bweziti kino na kino jja bimatye bw'omuwaako oba biswe badya milioni 3 tumuwaddeko milioni 2 najja n'akuba ebyuma bye ne biggwa n'omugamba tewali sente ng'agenda bwakubira essimu gumu ebiringa nga webuzaabuza ng'ekyakyesonyiwa era yafiirwa ebintu bingi mu eyo embeera yafiirwa ebintu bingi mu eyo enki mu mbeera naye ekyaggwa amataka mangi byeyagulanga bagiyita gentleman's agreement bingi nti Mandevu ndi nguguza ettaka lyange eriri sente ziizo tunakola endagaano nga sente nzimazeeyo nomuga neddana zine ziro tuziwandiike tujja ziwandiika biki kwegamba nga byeyisiga omuntu abamukoze naye ate embeera bwebanga yali bwetyo ne tutuuka olwaleero ng'olaba nti kale bingi tukkiriza byabbibwa kuba nebyetuwulira ne baga nti naawe wali wamukulu naye munange ezivaamu omukulu zangaala kasita yafa munange omukulu teyatubuulira ndagaano gye baatuukako naye n'osigala era ng'olaba nti ebiriwo era bangi abaliwo essaawa eno ku myaka gye nga bafuna ne sente omusinga nga tebabirina ndowooza era buntu bulamu ate bye mulaba kati omanye emboozi ya Kafeero mpanvu ate yinza okukuleetera okulandagga nti bye mulaba kati byandibadde bingi okusinga ku ebyo naye ekyasinga okwonoona ebintu bya Kafeero taata si kirungi kwogera kibi ku mufu naye taata ti Kafeero emyezi omukaaga gye yamala era nga mulwadde enaakomawo era namala emyezi 6 nga tali mu mbeera ki ku kitanda waka naye yabeerako ensambi awo ebbanga eryawera omwezi nga tavuddeeko ku kitanda taata nga abeera Makindi maama yali yafa dda naye taata wa Kafeero teyalinnyako nsambya ku mwana we kumulaba taata n'afa Kafeero n'afa nga bamuyingiza emulago ndawula ali n'akubira taata simu n'amugamba mutabani wo Kafeero afudde taata n'agamba Kafeero sina mwana gwe bayita Kafeero ne balowooza awunze kubanga ali mukulu ne baddamu ne bakuba simu mutabani wo Paulo Kafeero naga nze ndi musiraamu sina mwana era teyalinnya era teyaziika bwatyo Kafeero olwokuba maama yali yafa taata yeesamudde abaana abasinga baali bate yali omukulu ndoza Simon bali emyaka nga 17 ebiseera ebyo 18 n'akola ki n'adda mu ffe emikwano nga ffe twalina okutambuza buli kimu abayimbi aba artist naffe ab'emikwano abaki abalala ne tumuziika naye kati ffe gye yafuna nga afudde ndoza ye muntu wano ayinza okuba nga akyasoose okuziikibwa abantu abangi ennyo yasooka era yakyasembye bazisa abalala nabo ne bajja naye mu bantu abali mu kkowe eryo yakyasembye obuki ndoza taata azuukuka alaba nti omuntu eyamuliraanako kko yali leediyo neera yaliraana muliraane omwana nga badde w'amaanyi akomawo atayagala olwazuukuka kimwamuka kiri akkiriza abadde mwana wange kati awajjawo obutakwatagana wakati waffe ne bamaama ne taata nga buli muntu agamba omuntu gw'otaaziika ate kati olwaki oyagala olero gw'obeera okomanding ebintu bye kati mu eyo process ebintu bya Kafeero bingi byakola ki byabuzaabuzibwa okugeza ebyuma yalina ebyuma bingi bwe yalwala nga takyasobola kukola ne tubisibira mu Mavin Hotel ewa Ssemmango era twali ensambya ku kitanda
Mavini namugamba mwami Ssemango ebintu byo isumuzo nkikwasani ekya store namugamba kiwe Mandevu ne bakimpa tumaze okuzika bayisewe banga abaana be yali akusaba gamba ne mwandi tuwadde ebima tuddemu tukole ekyuma ekibina kye benkola ki kugwa ne tusituka sekandi ndagire nabitaka n'abakyala mukyala Namatoyo yaliwo ndoza Mirembo yaliwo sijjukira abamu kubanga emyaka mingi ne tugenda nenzigulawo store nemba kwasa ebyuma ne batandika okukola bakola emyezi nga video ba esatu tata navaayo ani alina ebyuma ebima bya mutani wange mbyagala biki kati nze siri muntu wa ntalo Nyuma gamba baba byagala bibi mukole iki mubimuwe bandi atandika okulabirira bandi n'olwalero ndoza twali tebakyali kyuma neki tebakyali nakyo so senga waliwo okukanya mu family wesanga ntisenga nakati bikyakola ki era singa ne family ekyafuna senga ne family ekyafuna waliwo studio yali ajibudde namanya ga mama we nano ze studios Geoffrey yali ajimuguziza Geoffrey Rutaya eyo nayo yagenda bwetyo atanga Geoffrey yakiriza naji handing over era sente zali zisigaddeyo nezimuweebwa najita naye nayo ne kwegamba ebintu bingi ebyafa era nti wajjawo obutakwatagana wakati wa taata ne bamaama kubanga abana basinga bali bakyali bato n'abaana abaali abakulukulumu abo basemeno aswazi biki lyalenga nebo berago omuntu atazika kitaawo kujja ate naganti ate kino nkyagala omuntu asobola okwebuuza Mandevu nti Kafeero yabeera kaawo n'akya ne bukya ne buziba nga tanywedde yabeerako nga ki Kafeero yali mukatuliki nnyo wadde teyafunanga nnyo budde bugenda mu kereziya ng'ekisibo kyaffe kino bwe kituuka n'agamba leero nja kusiiba oba nja kusiibamu ennaku bweziti ng'asobola okukikola yes ekyo yali akisobola nga tanywedde n'abeerawo naddala bwe yabanga talina wagenda kukola sho yanywanga nnyo ng'agenda okukola naggambye yalina ensonyi kati okujja mu bantu abangi abo yateekwanga okubeera nga mu bulingira anywedde ku ki ng'ataddeko ekintu ku mutwe kubanga yali tanywa njaga kati ng'alina kunywa ki lumuntu ali ku pride ng'akola sho waliwo incident bwesinza mwerabirako atuka okuyimba oluyimba lwa Walumbe Zaaya omanyi gino emizindalo gye bapanga we bati nsonda kati agwesigamako bw'ati kitalo nnyo kitalo yaye kitalo olw'okuba yali atamidde nnyo otwo ne tumubba nga yesiganya omuzindalo mweganda ozirikendeera baali babadde dda naye omanye to act yali azanya Kafeero yali yamanyi okuactinga kati abasinga badoza nti is acting tyazanya naku kwegamba yolesa naku eri mu Walumbe naku eri mu luyimba kati waliwo omuvubuka omusajja ali musonyiwa gitabaye ekizito zaavuga misambu abamutanga misambu whatever yakola ki yategera nti kati nno tumukoze eki tumubbye nga yeesigamye omuzindalo nakyava amutwalira gita kumpi naye namugamba gwe onodda wano kukongobaga tetukole biki nawawamukana kumbe yebase natandikyawo yakomye naye nga audience tesobola kikola ki tesobola kimanya nti yebase tesobola kimanya teyakitegeera oba balooza azanya mu luyimba alagana none yagendawo yakizanya yabalaga nti yebase waayo okungobaga tetukole nawamuka yalinga lw'ensonyi nga tasobola genda mu bantu nga tanywedde mwenge naye nga baba taagende mu bantu ng'ayinza obutanywa wadde yali agwagalanyo boogera Kafeero ng'omusajja ebyo byonna twogedde yali principled nzize kuyimba waga nti kino nkyagalawo kibaawo kino sikyagala nga tajja kuyimba ne bwa amuwadde miliyoni 10 yali principled nnyo nti lumu twali ku pride bakayimbira balina kino kye balingi batandise okutegekawo mama bakiyitanga ki mpinga kinzijukiza kyabeerangawo kiro nga baleeta abayimbi naye nga mubamu okwebuuza ebibuuzo biki ne mwabangamu ebintu kyalinga mukoni nalugooyo
kibuuka ba mulindo mwonge yali tanafa naye nga kyali bwe kityo naye kati Kafeero yokuba yali munaddiini nnyo mu mutima gwe mulimu ebimu ebyayogererwangamu nga tabyagala kyoyogereko okubeera principled era lumba muyita abalanze manju wajjudde mu Africana Kafeero ajja Kafeero agenda okuyingira mu kintu yasanga ebigambo bye boogera nga ye tebimunyumira baali bawemula baali baleekaana byali tebimunyumira nga tebiwulika bulungi mu matuuge nali ntudde waggulu era najja naŋŋamba kubanga yali yambuzadde oli ludda nuŋŋandwa naŋŋamba Mandevu tisobola kubeera mu sho erimu bigambo bwe bityo kyangu mbenga nina kyeggamba wabweru tufulume sigenda kuyimba era olw'ensonyi ng'akyogamba bakayimbira kwanga ali bakwano nze byensanze mwogerawa sijja kusobola naye yayita bbali ne tufuluma ebweru nga balina kyetwegeyamba ne tutula wansi ku lumasi ne tutuleyo ne tunywa omwenge paka shole yaggwa kati netuvaawo tebanoonya muyimbi kujja kuyimba kasita balaba nti afulumye ne Mandevu ndowooza babuuza oba ku bisirikira kuba bisirikira yaliwo bisirikira ateeka okuba yabagamba nti oyo ebibadde byogerwa takyayimbye era naye nanga nti nze abantu banaawulira bati abo tewafulumye weeru nti nabadde mu sho erimu ebigambo bwe bityo bagamba ezo zigaanye so yali principled nnyo kubikwatagana naki ate n'obuwangwa yali abwagala nnyo yalina eddiini ate nga n'obuwangwa abukola ki abwagala kati nga bw'alabanga ekyekintu kikontana ne Buganda ye obukatoliki bwe bwakiri ezo sente zikole ki ezo nzirese azireka ensengeka y'ebigambo mu nnyimba za Kafeero twogedde ku akulaga mu luyimba olulimi yagirayo ddala obulumi bw'alina ku Buganda ye mu luyimba lwe yatuuma olulimi ensengeka y'ebigambo mu nnyimba ze alina oluyimba lwe yakwebuuzaako nti ye wano kano njogere kaki oba yabiteekanga eri mu bayimbi banne ekyo birimu emirundi ebiri kansoke ku kisooka Kafeero yawandikanga oluyimba okumala oluusi omwaka mulamba nga wandika oluyimba olwo dakika 15-17 waziwandikira omwaka tulayo tutudde wano n'akwata peeni nga bwe tutudde wano naye twadde wali batte yagambye bw'ati ani alina kapapula awo najjayo nanootinga nemutuula nemunyumya ogenda okulanga ajjayo awandiika wayita emyezi ebiri nagamba ojjukira Mandevu twali wali omusajja bye yanyumya nti yagamba bw'ati ebimu nabiwandika n'ebimu sikyabijjukira nemuddamu nemwegeya okuyitawo emyezi 6 ng'aleeta kitabo luyimba ndumazi ng'agenda mu studio nga naabirayo emyezi 5 nzijukira ennyimba tusuze emyoyo yafulumanga ndoozanga yava nga lwafuluma naye n'alufulumya nga wayiseewo emyaka nga 2 ensi eno nkambwe abantu bazirikodingira eri wa mukyalo neyaliima omukyalo yayimba ekimbe yali angasudde yekamwoca waggulu eyo alima namakula ye gyebazirikodingira twagendanga yekiro eyo naye nerufuluma namugamba oluyimba zijja kufuluma kati yatwalanga obudde mu kuwandiika ki oluyimba n'atwala obudde mu kulwetegereza n'atwala obudde mu kulufulumya kati nze nga tumaze okufuuka ab'omukwano simanyi oba alina abalala beyeebuuzangako naye ng'ennyimba zikyafulumira ku teepu yaleetanga teepu n'agimpa naŋŋamba teekamu mu mmotoka n'oteekamu n'owulira nagamba oluwuliddemu kaki nemugamba sirina kye naawuliddemu ddamu oluteekemu
ati olumu yazitekanga nga yagala nyikire mu mutwe alina shoja agenda okola janalimba nagamba mbadde nkusaba ogende ne tape eyo okumala wiiki namba ne togiwa omuntu yenna kubanga njagala gwe kumpa mu magezi ki kyowuliramu ye master tape togiwa omuntu yenna nti in fact omulundi gwe yasooka okingamba nalowooza nti yali abankiina kubanga nze nabo musajja mukugu nnyo nze namwagala yakayimba muvubuka munnange nga nabo musajja mukugu nnyo naye ng'ayinza okukuddiza teepu emirundi 3 Mandevu tosobola kubanga tolinaawalabyemu ekiseera kyatuka nentandika nga okumugamba kubanga olumu mbulira gwoyita naye nga nange ntandise okutegeera music kyeki naye nga sibimanyi sisunanga wadde ku gita nasemba kuba mpuunyi mu primary namugane naye nawulidde ekigambo bwekiti wano olumu ogenda okuwulira oluyimba okufuluma nga yakikyusa olumu nga yakirekayo simanyi oba alina alala byakola ki naye nze kunze ebbanga lyenamala naye ekyo kyeyandeeteranga ng'aleeta master tape nangamba mpulirizamu then waliwo abagamba nti bamuwandiikira ennyimba naye ekyo sikkiriziganya nakyo kubanga nina ennyimba nze nnyingi ze nalabako eza Kafeero ku lupapula nga mpandiika mu handwriting ye ekyo kimu ekyokubiri buli muntu aga nti yawandiika ku Kafeero ennyimba yes siganya osobola kuba bamuwandiikirayoko naye olwaliro Kafeero afudde emyaka gigenda kwera 17 tetunnafunayo muntu ayimba oba afulumya nnyimba zirimu bigambo nga byalinga mu nnyimba za Kafeero kino kulwange kindaga nti ye yewandiikiranga ki ng'ebigambo bye yafa nabyo yafa nabo kubanga yali amuwandikira senga waali bw'aba waali yandibadde ayongera okufulumya oba kale okuwandiikira abalala oba yajuza style ng'awandiika laga omuntu eyamanyiro okuyita wano si kyangu nnyo mukyusa muzaawa nti omuntu eyamanyiro okuwandika kadongo kamu si kyangu mukyusa muza mulaga ate era bw'awandiika lwaga batajja kunyuma so Kafeero yewandiikiranga ki ennyimba ate yateekangayo attention okulira ennyimba z'abanne naga basudde yayimbye Kafeero alina wano yali agala nnyo ennyimba za Minsaki nnyo nga zimunyumira nnyo ng'amwagala nga n'ennyimba ze zimunyumira nnyo n'omuyimbi gwe yali asinga okutendereza mu bukugu mu bayimbi banne Kabuyese Mbogga yali ayagala nnyo no naye ng'atenderezo alina omutwe era nga oluteeka kuli basonga musajja oyo nenfuna ekitone kyalina kubanga ogenda n'owuliriza oluyimba lwe omanyi yali ayogera mpala waati owuliriza oluyimba lwa Sembogga n'oliranga buli kantu ng'ate naye obukugu n'obumanyi bwe yalina nga naye alinayo bwaga nti ono muwe ekitiibwa naye yali atendereza Sembogga mu bukugu okuwandiika entambula y'ennyimba ebidongo bikagamba ng'amutya naye nga sigamba nti ennyimba zali asinga okuwuliriza yali aganya okuwuliriza ennyimba za Minsaki ate omuyimbi we yalirako eddubbe yalirako eddubbe naye nga Minsaki naye muyimbi nga ennyimba awuliriza eza Minsaki naye nga waga nti ono muyimbi wange yerako eddubbe naye nga waga nti naye ono obutuufu mu kuwandiika mukugu ye Kabuyese Mbogga ensengeka y'ennyimba n'ebyuma nga bitambula biki nga agamba Sembogga ye muveeko ffenna wano kati nga yagamba ffenna wano yatukola ki yatutuulako kyokka naffe twabiranu nga musajja ka Kafeero bannange kakefuza ekintu kati basudde yali mukwano gwa Kafeero baali ba mukwano nga n'omwenge gubagatta era nga abatendereza nze kyenasinga okumanya ku Basudde nti Basudde yali muyiiya omulungi era ayimba ennyimba ezibuulirira yali n'ekizibu kimu nti Basudde nga ku stage tasanyusa nga talina stage performance ng'era abeera munyiivu ku stage bagamba naye yakyogeranga waliwo yakyogera mu luyimba lwe oba luyimba kinaaga nti nze ye nga oba oyagala muntu anakusanyusa ku stage
sibasudde sinze nyumirwa byakola ki byayimbye ate ng'ennyimba ze zaalinga zinyuma nnyo naddala nga bazizannyiddemu nga basudde nalaba show yabasudde ekyali mu ssabo nga mulimu mubalire kateeteeyo baani really ng'otunula n'ogamba eno performance ndaba ki performance yali amanyi stage kutegeka stage n'ennyimba ze naye nga ye ng'omuntu nga ku stage tasanyusa nga tanyuma kulaba ayimba bibye Kasozi ku lwange Kasozi teyali muyimbi nnyo wadde yali muwandiisi naye Kasozi yali alina stage performance nga wajja ku stage onyumirwa nga bajja ku stage onyumirwa ssebo ng'onyumirwa naye bonna ate mukulu Sebatanga yasinga okubeera organized abana Sebatanga ali organized obana kati akyali simanyi sikyagenda nnyo mbivulu tugenda kutandika ssaawa 4 batandika ssaawa 4 temuli muntu tubadde tukuba ebidongo generator nefa obwe masanze gavuddeko tubali gene abeera kwegamba Sebatanga is so organized ate nga akola ebintu bye class ng'alina olukungukungu era ovaawo ng'omatidde endala kye twakoze sente zaffe zeki zezo zigenze mbadde mu show kyennaze okulaba nkikoze eki kifunye abantu abo abana basatu be basinga ennyo okumanyika olw'okuba nti Kasozi teyayimba nnyo ne sente ziyalina nina sente mwe muyimba kufuna sente kati kye kinsuza mu studio nga ntunula ze zirina mwe muyimbe muzinoonye naye kati of course baali bana omulembe gwali gw'abana baafunako ko entalo Kafeero nagamba leero luno gundi lwe yakumye bannange baafunako ku ntalo naye sijja kwogera nti wakati wa gundi ne gundi naye mu bo tutedde nti mu bana baafunako kuki era nzijjukira lumu twali tulina meeting zino zembagamye ez'ekibiina ne tukeerewo Kafeero eyo kubanga nakiva waliyo show ekigunda simanyi kya Simba kityo kati ne tukola ki ne tukeerewuwe ne tutandika okunywa omwenge biki kati ssaawa ziwera ate olunaku werutaba lwakola omuntu atagenda akola nti ate bakasoba nabanga akunywa omwenge by the way twasanga yakeebaka kubanga twasanga egiraasi ya bbiya ku mmeeza n'eccupa neki nga n'ekitabo muyabadde yali alina oluyimba lwe yali awandiika nga byonna biresaawo ku mmeeza agenza okwebaka ava kunywa ate ng'abaana yabagaana omumuzuukusa nga bwe yeebaka tazuukusibwa ne tutuula mu ddiiro ffe twatambulanga n'ebyaffe tutambula n'ebyaffe ne tujja ebbiya waffe ne tutandika okunywa abaana tutandika okufumba kyekitaliiwo ne tugula paka lwe yazuukuka n'aba najjayo lwaki temwampisa bane bano temugaananga kumpita badala bireke ffe system tugimanyi olabamika akatambaala n'akola ki ne tutuula ne tulya emmere era gaali matoke ga mino n'ebyennyanja ebikalu bwe twamala ne twongera okunywa kati akuba simu eno enakivubu alabika yakubira Geoffrey Lutaaya kusinza ku yali ayogera n'abaako omuyimbi gwe yamugamba nti waali n'amugamba sikyayimbye tugamba kisikyayimbye tukane mu Paulo ogenda ku show lina okukola yasooka n'atubuzabuza nti nze mumanyi ffe tusembayo nja kuyimba budde bukyali buki tuva Kajjansi tuvuga motoka tulowooza tugenda nakivu nagambye tusooke tugende tunawe twatulanga eyerunguja bayitanga ku Enjozi Koona naye ffe nga tuyitawo mu nfuufu ekkubo lyali lyattaka kati nga twatumawo mu nfuufu yali password yaffe tugende mu nfuufu naga tusooke mu nfuufu ngamuno abagenda kunkima tugende mu nfuufu ne tugenda mu nfuufu tunywa ssaawa 2-3 amasimu ne gatandika okuvuga n'agijjako Paulo togenda kuyimba naga show yongeri gundi sijja kuyimba ngeri awala nanyate no that's kuwalana naye omuntu amanye principles abateeka kitawagala gundi yetajja
amuleka nakaraga bebalanga anatera okutuuka biraze kumeka keke twaba kwenye zikona samu na nogwe ekirondozanga neshewedde kwanze namuvuga namuzaya ngatakoze nune mekaje bamutwala mu court ngatakoze obadde bamuvunaana nakuwadde sente zange tewazze mulimu abamuvunaana nga naye nga bigwera kati nga beraga nti ebintu ebimu ebisinga nga tebibakondagana atanga namutwala mu court sonda mu court nokola ki nebikusobera nebikusalirayo wamusanga anywa n'omuwa olusineze wamuwa yazinyumirawo jukira albamu ye yasembayo amba jita nsonda nyabalayo waliwo mwami bamu wa X-Zone yatusanga ku Pride namugamba njagala kupunguza albamu eyo namugamba Tessa ne Mandevu eyo namugamba Paul sina kimanyi ku music simanyi sente mekazi wateeka mu studio simanyi ki kyenamanyako kimu nti gundi bagikwatira Bungereza nampereza wano CD Maria Mundagire yagireeta nga ava Bulaaya nga bakayimbira balina shoji bategeke na kivubo kananga CD ejwe mulindwa muwonge nga mulindwa muwonge akola ku super azikube abantu baziwulirize ennyimba zengendo okuyimba muki mushivuru basobola okukola ki okujja kati ngamba nzo omusajja mugoze teseganye naye nengamba omusajja nti ojja kuleeta obukadde 8 omusajja nagamba Mandevu kuyagala kunziba ekiri nzakale jamu yabisa obukadde 8 albamu ya Paulo Dipo Nazigala yaliko Dipo Nazigala yaliko Bladina yaliko ennyimba 3 nga zonna z'amaanyi aba Freenet bajugula milioni 5.5 eyo album bajugula milioni 5.5 nga abakolerako neki ne launch kubanga launch yali gaba bakafodonga abo be bali mu Freenet bajugula milioni 5.5 kati nabe bange yali liseewo nze nangono ne mulamulira kinana nomanya ne bei yeyongedde nagenda nagamba Paul nakola Paul sona wayo umuntu gwampadde ku album nze ndaba sente zange tyagambye sente mekanti milioni 8 namugamba bazi yagambye zoba omuwanze bozimu wango ngamba olaba tamugamye ko nti bamukole endagaano babiki nange tangamye ko nti wajja mukolere endagaano yewadde bampe milioni ze 8 singoli dada agenda oli yagende so that was Paul Kafeero kyava kuba nti nno yanywanga oba yakikolanga amanyi nti nno gundi nga bwe neesiga nange banneesige kyekyo ye yali amanyi nga bwe yeesiga omuntu n'abalala bakola ki basobola omwesiga era kyekiri kye nagambye nti ebintu ebingi ebyafa mu kwesiga abalala ebintu ebingi ebyafa mu kwesiga abaki abalala. In fact nina omuntu gwe twali naye atali mwana wa Kafeero naye mukwano gwa Kafeero naga nti abantu bonna Kafeero be yeesiga n'ateresa bwe yafa omuntu yaleeta yali Mandevu nindi Mandevu ye yaleeta nina kino bibino tinaye abasigadde nakatabamu beegoba nabo kyekizibu ekyaliwo nti yeesiganga nnyo naye kyeyisuze kikomyewa kikomya kati gwe obwesiga obusudde ye ng'akikola ki ng'akirekanga kwasa Mukama Mukama amusasule Mukama yalikola ki neno zawamwera agenda abasasule kisoboka sijja genda nnyo oli wagandi Mukama ali kusasula omwami gwe twasaba obukadde 8 sente omwendo twalema okukkaanya yali agula wansi naye nani wansi yali ayagala okugula ng'agambye kaagira anoonya sente obulwadde we bwafundiza Kafeero nga tetusobola kuyingira mu ndagaano yonna ng'oli embeera gy'alimu tekola tewomesa nakabululu kubanga omuntu omulwadde ennyo mukozesa endagaano olumu oba mubbi ayinza okukkiriza kyonna ky'otaddemu olw'embeera gy'aba ayitamu n'olwekyo olutambi olwo omwami tetwalukola ki tetwalumuguza oluvannyuma X-Zone ndoze era yalugula naye bwali busente butono kubanga baalukuba nnyo bakiyita kuba masasi
kwegamba olutambi terwakola Kafeero bwafa olutambi buli omu yatandika okugenda nga jjija bawulidde ku leediyo nga balutapinga ne lujja mu bantu nga tokyasobola luteeka katale ne lukola ki obusente oluvannyuma lwe baalugula bwe bumukuza yambisibwa okumaliriza entaana ye n'okulabirirako ku baana famire olumba oluffe tetwalwetabaamu nga bannakisenge kubanga taata we yalutegeka ate nga twabagamba tulinde okwabya olumbe tumale ngamba wali eri mu kuziika olutambi lwatundibwa luvannyuma nnyo olutambi lwatundibwa luvannyuma nnyo lwo bino yeyafuna omuntu eyalugula naye sente zebalugula zaali ntono nnyo era ezimu zagenda ku ntaana ezimu neziwerera ku baana mwaka nga gumu ebiri abaali bakyali abaali basoma ekyalugaana okutunda nti baalukubanyi bagayita masasa abayimbi baalifumya ddanga oluyimba buli wakati omusajja era ng'abuuza kyo kyengula ngenda kiguza kubanga oluyimba luli mu bantu kubanga olwedda abantu ennyimba olutambi baluyina so terwatunda so olwaliro ki ekiyinza okukolebwa Kafeero n'asigala nga waali kuba twali ne Swazi nga family erina plan eyokulaakulanya Masaaba we baamuziika n'ennyumba okugifuula museum bakwatemu ku bintu bya Kafeero engoye za Kafeero zeyayimbiramu obutambi award zeyawangula baziteekewo magezi kigosobola okwongeraawo Kafeero n'asigala nga akyali w'amaanyi kubanga ewatabawo kikolebwa emyaka emirala egijja amakumi aga tujja kusigazanga kali waliwo buflash obala nnyimba za Kafeero mu mmotoka ekirungi nti family eyinza okuba ng'egenda etandika oba okukkaanya ffe nga bannakisenge Kafeero bwe yafa ng'ogyeko ffe nti mu constitution yaffe munnaffe bw'afa olunaku lwe yafa buli lwe lutuuka tugendayo nekubanga okulima ebijja oba okumujjukira oba awaka oba gye bamuziika twatandika system ti okuva lwe yafa 2007 twatandika ne 2018 nga buli mwaka tulina okugenda e Masaaba kino twakikolanga olwekyo ekyaffe kimu ekyokubiri yaleka abaana bato kati nga twagala abaana bano ekisooka bapamaama banjawulo ekyo kibagattenga buli mwaka babeerenga nga basinkana banyoli gundi muganda wange gundi muganda wange gundi muganda wange bamanyagane nje agundi yazaala bambi ekyokusatu bamanye nti omuntu agenda nalima ku bijja byani by'omuntu we ekyo kyo tukikoze up to now tukyakikola gakuba kati abaana tugendako nabamu olw'ebizibu ebyajja muki mu family naye ate liswe tukirekera eddaawo manya we utuberedde okubeera nti abamu tetukyagenda nabo nga tuli myaka ndoza nga 15 kubanga bakatabuka myaka nga ebiri oba 3 buli mwaka twagendanga e Masaaba bannakisenge entaana ya Kafeero eyo gy'olaba be bateekamu effort ne ssente ezimu okugizimba ne bakyala be abamu bisirikiro yali mukono gw'amaanyi nnyo kunoonya ssente waliwo omukyala tumuyita maama Jowani erinnya lye ndidde no lyerabira n'abalala bonna wekansanga n'abalala bannamata bonna bajjanga bateekangamu nnyo ki amaanyi kati nga tugamba nti ekigendera kyaffe naffe twayagala dda ekintu kino tukifuule ekijjukizo naye enjawukana eziri mu famire nezikitulemesa netusalawo ffe kugendangayo netulaba ku munnaffe netusiimuula netwera netukola ki lwetusobodde okuteekawo emisa netugiteekawo lwetutasobodde netwesabira netuvayo netukola ki nemudde Kampala kubanga abantu bangi balumirwa Kafeero kati watuukako mu ntaana ya Kafeero mulimu tiles wansi mwalimu sementi okusooka omukyala yateekamu tiles ekyo omukyala Fatuma abeera London omukyalo oyo bentinde eyo naye alina oluganda katwali tuba bakazaako bajjajja family yatu bayita bajjajja alina oluganda ku ndagire nabitaka ye yajja kuno n'agamba nteeka okutuuka ewa Kafeero okutuuka wese minti nga mogose nteeka okuteekamu ki tiles era bwe yali talina ddayo London
n'azigula ne tufuna omuzimbi n'azisibamu ne tujja sementi n'avaamu. Omukyala oyo n'aŋŋamba Mandevu awo ekirala kyonna ekisoboka okukolebwa onkoonangako ne tukola ki ne tubaako ngeri gye tugattagatta naye olw'entalo onagamba natandika okwesika naffe ne twesika of course naffe twesika nga bannakisenge ne tugera gendayengayo ffekka naye nga waliwo gurupu y'emukono waliwo neerugazi eyo abo mwami Bwire abakulembera ali abo bavuga special nga bwe tujja bajja era nga nabo baleeta ekiteeso ekyo ne tubeeko kye tukola naye abaana abo baatunda ennyumba eyo ngamba ennyumba egenze tekyadda nembaga naye mumanyi nti ekintu ky'omufu naye bw'omuwaako ofunamu emikisa ne bw'otomuwaako kiyinza okugaana mwanditodde ku ssente ezo waakiri muddabiriza akayumba kali akali ku bijja kaleme kugwa kubanga bwe tugendayo okukolawo emikolo enkuba bwejja mwe twekola ki kati kaagwa olubajjo lwayiika kati kayiika n'okuyiika so nga luli gali mabaati nga gegalaga yegaba embuse nga twagalera kasigale mu nkula yaako niyo osubuluka kuba plasita n'okasiga rangi biki nekasigala nga bwe kali kinyumba ya princess. Tulina gundi gye twakola basatu simugirabangako nga Kafeero yakafa bagituma works and works of the late mwagirabako works and works eyo eraga bulungi akayumba ako era oli ne bannyonnyola eno ye nyumba ya prince gye yasookeramu biki kasidde bwe nabanka noonyezeeka kusanda enyinza okukabawa kayinza obbayamba mu bye mukola kubanga ako kalimu bangi abayogera ba Susan Mwonge banyina ba Paulo Banantongo baka Paulo abamu abantu b'okukyalo kalimu ebyo abantu bangi abayogera ku Paulo ng'olaba nti ennyumba eyo yandibadde esigalawo era naffe tukyagala obuzibu bwankwatagana tukwataganye tutya okutambuza ki ekintu kubanga family erimu obuzibu obwo juzi nawulidde Bobi Wine yabaddeyo nibo babawulire ebyali mu mawulire nga waliwo manya Paul omwagamba era kakati abo baswazi balidde sente Bobi Wine ateko kuba nake yabawaddeyo biki imagine nekama kati Bobi Wine ogenda okukyalira omuyimbi munne kyetagisa ate kumala kwaba family sente onguzi ndi bagamba weka ku nguzi okiraba kwegamba simanyi naye nga tetaaga okugonjoola akantu ako naye nga swazi wabanga akikoze nti abantu tuli wamu nze nange nze omu ku bajja okusituka noonya obuyambi abantu baali wiringi otuwaki sente okulaba nti Kafeero fenaffe kiri kyege ekitwakolanga nga naffe tukikola Kafeero butava mu matu g'abantu era nga tuba tugenda ne tulanga ku zirediyo ne tukola kyantu bawulire Kafeero akyaliyo ate kati mpulira essanyu nti kati nze wendi wano ku mulimu mbeera abaana basinga bato n'owulira abawulizanga luli bamusakata ogenda okuliranga kasimu bateekako ennyimba z'aba Kafeero z'aba basodde kitegeeza ensi etandise okuddamu okuzuukuka okuwulira ennyimba ezirimu ensa bwe ndaba nga abaana ba myaka 18 myaka 2 nga bebawuliriza ba Kafeero babasodde kitegeeza n'ekintu ng'ekyo bwe kikolebwa omujiji guno muteera kujja kuddamu naye asobola okukwata 5 n'aziwaayo mu kwagala nti bwe kiba kigenda kukolerwa muyimbi kigundi naye nga nange nakyagala nnyo erinnya lireme kukola ki kufa ate nga twali tusobola okuyambibwa kwegamba entalo ezaaliwo kanolaba n'abantu nga Kathe kati naye yagenda America n'asirika n'abivaako kubanga yona akayivusiza Paulo ezisinga yazirina awards biki yagenda nabyo yawandika n'akatabo family ya Kafeero yandibadde efuna nnyo olwaleero mu Kafeero senga sinjawukana ezo nga si ntalo egamba bazze nnyo mu ntalo mu kifo ky'okugamba nti mu kifo ky'obumu ne bafuna mu linnya ly'omuntu waabwe ate kati n'okubuzaabuzibwa Kafeero nga yakafa waliwo omumanyina muwala we Nagawa oba mumumanyi waliwo omwami yava Canada najja n'atutuukirira mwami Kageme yamuleeta Kageme director mbakayimbira naye abeera London bwe yamuleeta omusajja onaga njagala kutwalayo omwana wa Kafeero mulabirire e Canada naye nja kutwala omwana Nagawa kubanga nze nawulira muyimbako nnyo nitunga ate kirina buzibu naga kati kyemulina okukola process nga adoption letters sente zitakisanja zibawa nze mumutwala
nga tugamba nagawa twatula mu motoka nze bisirikirwa mwami Kageme nagenda ne Sande nagenda ne Maliki twali nga batano ne tuvuga motoka paka Bukunja tugambe mama nagawa atusayiningire ku mpapula super wange Josephine yali yamuyimba mungu kyampana mulina ye super wange Josephine ne tutuke wa super Josephine ne tumugamba biri bwe bitine bwe twatusaboteka omukono ku ndagaano ku mpapula zino waliwo omwami agala okutwala nagawa Canada na tugamba kamalo okwerowooza ne tujivuga ne tukomawo ne mulina erowooza ne tuddayo gwokubiri n'agamba omwana wange tajja kgenda era yatubuuza mmwe mulowooza Kafeero yazaala omwana omu wala lwaki wange lwaki mwesiba ku wange naye ng'ekyaleeta ekyo ki kubanga nze Super Joseph ni mukwano gwange nnyo yazaala nagawa ne Dube simanyi Dube wali wano kubanga nkola naye ndimulese ne mulaba Kafeero teri mwana afaanana Kafeero nga Dube nja mubayitira bwaba yakoze olwo babagambye Mandevu ne bisirikirwa munansonyi n'oyo mukyala mama Jwani mwogerako nnyo kubanga twakwatagana nga nnyo baagala kujjawo abaana ba Kafeero wano babatwale ebweru babbe ebintu bya Kafeero nti Mandevu bisirikirwa mama Jwani baagala kujjawo mwegasse mukoze olukwe tujjewo abaana ba Kafeero mu Uganda batwale ebweru ebiri wano mbitwale ebiri wano tubitwale after some 10 years nagawa mbuuza newa mama Mandevu ddala ebyokuntwala ebweru byali bituufu omwami yo tetusobola kuddamu ne twogera naye kubanga twalukane ku extent egamba nti oba tukole ensobi lobby na signing nga mama wa nagawa tubigamba omwami natuga omwami yesemakula omwami natugamba tekijja kusoboka kebakirabiramu fojjale yenna nze ne bimala bizuuka omukyala wuyo takkiriza n'amala afulumya ekintu nti yesi ye maama w'omwana teyakkiriza biki bajja kutta obutuuze bwange Canada bw'aba aganye mubite era ne tubita naye 10 ne giyitawo omwana akubuuza nti munnange tukoze tutya nga naawe eggezi tokyalina nga nange sikyalina wakawo jjolo nga nange ntambula mpita mizimu so olaba nti obutakwatagana family bugifiiriza kinene nnyo nebino byonna byala tebyali baddewo singa bagagga Kafeero mugagga nnyo tujjamu ekyokuyiga abalungi twogedde ebintu bingi twogera bingi naye tujjamu ekyokuyiga nti oluusi tugujubanira obutole bw'omugoyo kwegamba tuli eggi ne twesudde omuwula Kafeero yakola ekiraamo lwakuba saakoza appointment nandi batereddeko kopi nga mulwadde tekyali kiwanvu nnyo kyali kitunu yawandika mu exercise book bwati naye wadimiswa jeno bakigoba omanyi byamateeka byanjawulo ku bitali byamateeka naye singa family yakitambulirako nti kale byadimiswa jeno bigali mateeka naye fenga abantu kubanga bameka ebiraamo byabwe bigende wadimiswa jeno naye tubitambulirako mu byalo gwa abantu babitambulirako kati nkuwa kyakola ku bimu ku kyalimu yaga Simon musika wange nakireka baana bange sinna kya bugagga kyembalekedde ekyobugagga kyembalekedde muwulirizanga entambi zange obulamu bw'ensi buli banguyira okuyitamu tekyali ekiraamo kya Kafeero ndakuleetera kopi bwe watokirabangako Simon ye musika wange baana bange sirina kya bugagga kyembalekedde ku nsi kyobugagga kyembalekedde muwulirizanga obutambi bwange bwendese ku nsi ensi ebanguyire bwe nfanga temumpanga bimikono gy'abeeyita ab'ekika kyange temunteekanga mikono gya funeral service temumpanga bayira Kafeero tutamuwa aba funeral service ebyo nabyo byalimu naye kyenjagala okuleeta sibiri bya funeral service n'obutamuwa wano family y'enjireseewa abaana yabagamba ekyobugagga kyembalekedde bwe butambi mubuwulire ng'abataakiriza okwetema okukola buli kazambi yenna olwako yeke yakola naye ekirala obbateekamu nti mwekolerere nti nange nakola bukozi
ate bwe munaawuliriza obutambi bwange bujja bayamba okubafuula abantu bujja bayamba bafuula ki abantu abalimu ensa musobole okuyita mu ki mu nsi eno bagunjubanira kubanga bali bagambye jjajjaabwe ye yabimuwa jjajja waffe yabimuwa nti nedda yakola bikole lwaki tetutuula ne tukola ki ne tukola nze mbabuulira olwaleero kino linagano kyogera ku mpewo Swaz ne Simon ne Nagawa babeeranga mu nyumba y'ekajjansi abantu bangi abakyala bonna abasigaddewo abaana nga tulinanga 16 by then ne bagamba ne lwaki Swaz ne Simon ne bakola ki be bali mu nyumba y'ekajjansi ate basoloza ne sente eziri mu maduuka emiryango naffe twagala okufunako omugabo entalo nezibeerawo nezibeera climax kwa twatulanga mu meeting era nga zitula wali ku office y'ekisenge abakyala ne bakkaanya n'abaana nti naye kajjansi atundibwe buli omu ne banafunako bwakiri miliyoni emu naye n'abaana balala bamanye nti balina kyebafuna mu ki balina kyebafunye ku kajjansi ne bakkaanya era bwe bakkaanya ne batandika okunoonya abaguzi naye mu eyo meeting kudyako emabega katono eyasalawo nti kajjansi atundibwe era baateekako n'emikono bonna emikono njirina bwe bamala okusaako emikono Simon n'asituka n'agamba naye bannange tukooye Mandevu tuleeteranga abaana buli kiseera ono naye muganda wammwe nze mbadde nsaba tugenda okutunda kajjansi naye tusooke tukole DNA tumanye nti abagenda okugabana kajjansi ddala be basanye okufuna ku kajjansi nze manyi natuukako ekiseera nga Simon ne Swaz tebambuuza nti nsomba abaana naye ng'abaana abo si ba Kafeero ng'ekigendererwa kyange bwe balituuka okugabana abaana abo bagabane nga nawo kwe bababulizabuliza ne bagamba baana bange nze taata wammwe nakyogera lwatu twazika leero enkera nga tutudde ekajjansi ne mbagamba taata wammwe yafa mu banja naye nze bwe mbadde manja yafudde kubanga bisirikira byasituka okwogera yagamba Paulo yadde afa yagamba nti nina ate bamanja ababiri ab'amaanyi abasente kali nnyingi mwami Semmango wa Mavin Hotel ne Mandevu nze era bwe nasituka okwogera ne mbagamba babuulire nze bye mbadde manja yafudde kale ogenda kuteeka wani kuliitiriti sirina gwe manje ebyange byakoze eki byawedde of course mwami Semmango ye yawondera kadayana n'akatwala saafu n'agitwala nebikola ki nze bya ne magamba kati omwana asobola okwerekereza sente zange ezo kati mugamba ndeeta abaana ekyakafuna neki bwe wafunako miliyoni 2 akuweke mwemu ne bakkiriziganya bakole DNA ne tunoonya omusawo akola DNA ne tugenda ku bagire NBM ne tugenda nga ffenna tukkiriziganyiza ne tutuuka ku MBA ne batubuulira buli musoso era ne batugamba tugenda kebera abaana naye engeri omufuja ataliiwo ate nga tetugenda mumuziikula system gye tugenda okukozesa yeeyo ey'okujja omusaayi ku batte ne tugujja ku Kinobe ne tugujja ku Kavuma ne tugujja ku Nsereko omusaayi gwabwe bwe guba gukwatagana ne tumanya nti abo baaluganda kati abo abooluganda DNA yaabwe gye tujja okweyambisa okukebera abaana baki abalala tera mugenda tuwayo abaana 5 abalenzi ne bagamba naye ne bamaama tulina obbajjako omusaayi tulabe ka DNA ke baateeka mu baana bamwana ayinza okubeera wano nga namatolooza mwana wo gwe wazaala nga bamukusibira mu ddwaliro osigwe wazaala mu Paulo ne bakuwamu omulala kati ne bamaama tulina obbajjako DNA tukakase n'abaana abali wano era abazenga bamaama be babazaala ddala byonna ne tubikkiriza ne tutuuka ku lunaku lw'otukebera baleeta foomu ne tuzijjuza buli mwana ateekako akafaananyi buli maama yasayininga kopi z'endagamuntu biki kubanga olwo bye nnawulira mbate babafoosinga biki nga bonna bakkiriziganya tukole DNA bweggwa tulaba bagabana mulyoke mulaba bagabana kajjansi DNA neekolebwa abaana 5 bamala okufuluma nga kuliko abaana 3 kubanga baali balenzi abafaananya omusaayi abasigadde nga buli omu omusaayi gufaanana ki nga gufaanana bwagwo
kuliko n'ababiri nga maama y'omu naye nga buli mwera omusayi gusoma ki kirala abeddwaliro basooka bagana nedda kino tekisoboka maama y'omu nti yono naye ng'ate abaana balaga nti ku maama gwe musika taata banjawulo ne bagamba mutongereyo omusayi gw'omwana omulala omulenzi era ki ne tuddamu ne tusasula extra bongera ne bagamba kati tugenda nabbi twala South Africa si kulwa nga tulina ensobi ze twakoze era results okudda ng'abaana basatu nga kye baakola wano ne South Africa kyekifo be bafaananya omusaayi nga ku bawala kuliko omwana omu nagawa yafaananya abalenzi bano ki omusaayi kati obuzibu bwe bwava Dieni enge results zifuluma nganja Simon rero n'atunda ekajjansi anguira tata mfunye omuguzi namga Simon kakana Dieni results encha zikola ki zifuluma kakana linga kati utunze nera nambuza yo utunze usente mmeka nti milioni 13 ne mugambo manyi value yawo nangamba mwe mubere yote manyi bei ya bintu byako no bichibi kinayogera bingi namwani wandi kati milioni 13 mwe munafulwa mwe ne 16 nga mwenna muli bana ba Paulo ogenda funa ko sente muyagabana mmeka linda ko dini ekolechi egwe natunda nali mugumunyo era nakubirawo natongo nenkolawo omwami aluna yalina endagaano yerwezaawo nimugamba mmanyi natongo mujjo ne bajja ne mbakunganya tulano meeting ne baganza obugumu bwange buli nti Simon bwaba yatunze nga ne swazi yataddeko omukono ne nagawo bali basatu dieni ewe efuluma abaana 15 kweganga simanya mulimu abatali nenga ne kale ne waka batali babe nenso tujja kufuna abasobya mu 10 bobana aba 17 kujja kulivokinga ekyabasatu kyebakoze eki kyebakoze yaguze eki mpewo dieni egenda okudda ng'ate bana be bayiseemu ng'ate abaana abayiseemu abasatu be batadde omukono ku ki omulagaano awe wava obuzibu awo galina kyakola ne bapapa kati nze kennyini nga sikyalina maanyi gasobola kuwakanya bali abasatu kyebakoze ng'omuyeko gwe nkola naye wano yatamanya tebamugamba ati bayagala mmanyi nga bamanyi nja bagaana era gwembera naye Dube tebamukola ki tebamugamba kati nga nabali kati ate bali ne bagamba nti kijja kitya nti ate abatunze ettaka ate ne Dieni ebe yakoze eki ate balaga nti nno be baana olutalo ne longa ne lusituka nenge sole kijindeseza kubalaga nti byonna bibayogera affe batukaka ate yali ntufu biki ekintu kyakkiriziganyizibwako ne minutes nzirina n'abateekako bonna emikono tugende ku Dieni kajjansi tumutunda avewo buli omu abeeko kyafuna tutambuze ebiki ebintu era ne sente zakozesebwa mu Dieni era bakkaanya ne batunda poloti eri nkoko njeru mu tawuni era abo bonna ne bamulaba basenga b'abaana abamu abagamba ngamba ate ffe tetwabiriko bibamu kubassa omukono nga batunda poloti yaabwe enkoko njeru Dieni ejja ekole ki ekolebwe kyakkaanyizibwako era neekola ki results ze zaleeta obuzibu so obutakkaanya obwo bwe bunaggwawo mu famire oba butuba nga tusobodde obukkakkanya nze nange kiwambuuzizza sebo nja kukyenyigiramu tukolere Kafeero omukululo kwegamba leme kwerabirwa ki abazungu leme kwerabirwa nsi abazungu batusinga nnyo buli kamu bakaleeta bajjayo buli kamu waakiri ne balagano omufu asinga n'omulamu extra digest mugoba nsonga banyabo ne basebo bwabeera nga muzungu abuuza nti what a story this is ebigambo byonna ebyamagezi ebigambo ebyamakulu obuziba bwabyo bwe twali tutandika wadongamba nti teri kintu kye batayogeranga Kafeero naye ate mu byoyogedde olwaleero gwe wadde olina byewakawulira bimeka ng'ogyeko ebya DNA tomanya munnange kubanga bemutukira bonna nze sibakola ki atubiwulira era sibamanya nti ono yayogedde kino buno bwe buziba bwabyo bayita obuziba bw'ebintu bwe tutambudde omukulu ali bize ddala akadde ssebo webalo akadde nno munnange omuntu yamanyire okwekolera n'otuwa akadde kano konna neyogerako naffe kyattendo mukama mulungi ekiseera kyonna tweyanza nnyo tweyanzege bwe tutambudde nze sesanga bate the great Idris Lukwago Dan Mugoya ne Keith Kanaabi tutambudde ffenna bwe tutambudde katubagaliza akaseera akalungi mukama abankuumire
Amina.